tewali abadawoleza Hajji bonayo ense mukuba abasinga babadde obwongo Messi bajajinga tibwe asalibweko n'ebitundu by'ekyalo nenga mukozesenga nnyo obwongo ku nsonga eziri sensitive ngezo osooka n'olowooza oba tosonna nnyo obwongo buddukanga bwaffe ozirinda n'otazoogerako byesonyiwe si buli kyampaka nti olina nina bendaba abali eyo bulijjo boogezi ne bagirinze balabe abagezi kibi kye basobola ogyogerako then bagirippire ffe twakirabirawo netukuba ebituli era naggamba naye kyasinza okunnoma nti navumiddwa saafunyeyo komenti n'emu eŋŋamba nti oli mutuufu oba oli ku mazima olowooza ki ekyakuvumisiza abantu bafunye just mixed feelings kuba era ng'omuntu yenna yenna omuzadde olaba nga ekireeteddwa mukazi muzadde ensi esaasira nnyo abakazi abakyala n'abaana ab'obuwala tusimbula emboozi awo wennyini otusinga okwetaaga njogedde ne Hajji kuba nze nabirabye nga tebikwatagana ng'omukazi awasitole ate atambula nnyo nnyo adduka asubira ayina amukutte ku mukono n'ensonga lwaki amukutte ku mukono yamukutte ku mukono ani Ruth Kalibala naye abirimu waliwo ensonga lwaki Kalibala amukutte ku mukono kakati aŋŋambye mu 2017 emyaka ng'emeka musanvu emyaka musanvu emabega ensonga zino we zaatandikira yalina omwami bamuyita Kalyango Yusufu ani yamulina omukyala yalina omwami Kalyango Yusufu nga mutwalanga mukwano gw'omukyala si gwa famire kano akaseera ke tulimu tekasaanamu munafu wa bwongo wuliriza tekasaanamu munafu wa bwongo ndi mukambwe kuba gwe okusiba omusajja okumutekako ezo sex offenses zibambi nnyo ekwononera erinnya ekwononera erinnya kati bamutadde aggravated defilement oba agenda kusiba myaka kalabba oba amayisa ono Kalyango n'aleeta omwami bamuyita Kazibwe Ruutu yali mukwano gwa Kalyango bamuleeta mu mamaka amuleeta ewaka wamala okumuleeta ewaka amwanjula ewa Hajjat ono yawaabye ali mawulire amugamba ono omwami omukyala singo talina musajja Hajji alina okutuuka mu kisenge ngekituufu engoye tezirimu omwana amugamba dadi bazizingazinga ne baziteeka wansi w'ekitanda nga bazijjayo byonna eby'omusajja biraga nti wabaawo omusajja ngatto biki boxers masaati vest ng'omukyala abizinga n'abiteeka mu kiveera n'abikweka wansi w'ekitanda alage nti aliyo era oyo omusajja Kazibwe Ruutu yasulangawo Hajji bambi nze kyemulabyeko ayina laavu yali yagwa mu laavu n'omukazi kuba byonna byannyonnyodde byambuulidde ngera mu mbeera baddamu ne bakwatagana yali yayagala omukazi bya bulijjo abasajja tubikola n'ogwa mu laavu ekikazi ne kikuwoomera oba ne kikuloga kakati amala weeks 2 Hajji abeerawe waka n'abaana bana ab'omukazi teebereze ejjooga eryo si babe yamuwasa oleda ayina abaana bana nga 7 Hajji akomawo mu Uganda mugw'omukaaga nga 7 kyokka jjukira omukazi amugamba mbu yakwata omwana mu gwakutaano Mukubdiva Sudan, it is 1 month ahead. Nti wamurepinga kati ono omukazi abadde nga walaba siriyo wife walaba mukyala mugerwa oluyimba lwabasula mukyala mugerwa saabiraba mpulira walubira batunyonyo oluyimba kati in fact oluyimba baluzanyamu ne firimu bagita mukyala mugerwa the siriyo wife nti ava wano nadda wano naye buli waleka nsasagge kati Hajji Umaru Swadiki Mutebi anyiiga emusanga beya nnako empiki enyoka ng'okyokka omukazi ng'ali lubuto n'amukuba kati kirigamba omusajja yankuba biki ye ensonga kati Hajji lumu aba akomyewo bino bye twefukulafukula ng'abaami ng'agwa ku ndagamuntu nayo njirinako kopi ekifaananyi era ogenda kituwa ngenda kibawaako endagamuntu y'omukazi nga baddamu dde okukwatagana n'ono omunkuseere Luutu Kazibwe kati Kazibwe Ruutu naddawaawo bwe badde bakyanga gino emizanyo era Hajji akugamba nze abanvuga bali babiri oyo Kazibwe Ruutu n'omukyala noono ani ono gaayo omulala ono Kalyango Yusufu be bali mu kuvuga omukyala bagala kusuza Hajji bintu kwakabadde kazannyo kaabwe kuva dda xpotv to the world. Kale mukwano gwange wenna atwegaseko olunaku olwaleero nkwaniriza ensonga z'omukulu Hajji eyasibibwa ku kigambibwa nti yakozesa muwala we n'amwonoona Samuel yazikyalanda. Omukulu ono afunye chance n'amumiitinga era byayogeddeko naye byasheyalinzeko naye byatutetedde olunaku olwaleero. Njagala owulirize nnyo
gwe yanyiga n'atananyiga atananyiga ofuna ensonga lwaki onyiga era ofuna ani ow'okunyigira. Nze omwana soda abbe yakutte kamera tuli ku Ubuntu nagamba esangibwa Lugala ng'oyambuka odde Kasubi eri ku mukono gwo ogwa kkono. Bakubireko ennamba zaabwe zibeerawo awo wansi. Balina hotel, balina ebintu bingi ebikolebwa mu kifo kino, balina sauna, balina massage, balina ebifo osobola otegekera emikolo egya buli ngeri, balina conference halls byonna. Bakubireko basobole okulanga bakwasaganya. Bo aba Cambridge batwalira omwana wo asome, bamusomese, bamubangule mu mpisa ez'obuntu ezitya Katonda nti eddiini ye bagiriranga ekintu ekisinga okuba eky'omugaso. Tebakoma ku ekyo balera ne ku bitone. Ebitone by'omwana babirira bulungi. So mugende Cambridge Junior School basangibwa Matugga Kito ate nga balungi nnyo omwana talina kyatwala ku ssomero okujjako ye ne school fees. Mwabagenda ebweru sina gwendekera mwana osobola obbeekwata n'oba mukwasa. Tetugenda landaga twagala justice either y'omwana eya maama oba eya Hajji. Sebo nsanso okulaba kale sebo muli mutubuuza leero sijja babuuza kuba ndi mukambwe obusungu obujjewa gwe jajja w'omwana gwe bakutte. Siri jajja wa mwana naye sole nga we mbadde njigoberera nze nagikubirawo ebituli nga nakagiraba gwe wagirerula naye ndaba nga tekwatagana. Ovaawa leero nva kigo mu komera okulaba omwami Hajji Ali Mwezira omulabyeko nenjogera naye mbadde ne wano ne Hajji ali mu mbeera ki embeera y'ekkomera Hajji kali mugumu. Hajji ye mugumu mulabye musajja mukakamu okitegeera alabika okwata talabika takirabika tekimulabira ku kyabalabika n'abatalabika omuntu omulaba omuntu omukwasa oba omulaba mugumu kuba kimanya amazima gajja kuvaayo. Nina information gyenfunye nnyingi nnyo. Tewaliwo nnyo mbeera ku accessinga eyo gyali. Tewali mbeera musibe ngo wa bulijjo abalala abasiba ba bulijjo abalala bonna. Taliko limitation olw'ensonga nti omusango gwalina gwa naggomola. Omusango gwaliko gwa naggomola taliko limitation naye yasindikiddwa ku limandi ennaku za kkooti zetutanaba kutegeera wagenda okuleetebwa mu kkooti. Bw'omutuuseeko ne mmuyanjulira ne mugamba munaaye nze kyabbeeyi Julius Caesar omunkuseere kulikayo nvuddeyo agamba ate ne mugamba nze omu ku bakuwolereza tewali abadde awolereza Hajji bonayo ensi emukuba abasinga babadde obwongo Messi bajagamba tibwe asalibweko n'ebitundu by'ekyama mukozesenga nnyo obwongo ku nsonga eziri sensitive ng'ezo osooka n'olowooza oba tosonna nnyo obwongo buddukanga bwaffe ozirinda n'otazoogerako byesonyiwe si buli kyampaka nti olina nina bendaba abali eyo bulijjo boogezi naye bagirinze balabe abagezi kibi kye basobola ogyogerako then bagirippire ffe twakirabirawo ne tukuba ebituli era naggamba naye kyasinza okunnoma nti navumiddwa saafunyeyo komenti n'emu eŋŋamba nti oli mutuufu oba oli ku mazima. Olowooza ki ekyakuvumisiza? Abantu baafunye just mixed feelings kuba era ng'omuntu yenna yenna omuzadde olaba nga ekireeteddwa mukazi muzadde ensi esaasira nnyo abakazi abakyala n'abaana ab'obuwala era bwe kituukawo era abantu abasinga abageetinga sozi judgmental n'agamba omusajja oyo attibwe yakomererwe naye ebyo nga tonnabyogera sooka otunuulye ebiva mu kamwa kaani okitegeera mu biseera byonna nze kye mbadde mmanyi ezo ensonga zitera okubawo mu famire nyingi oba anko yakutte omwana okitegeera era olaba nga famire zaala kikwatira munda tezaala kifulumya naye kati omuzadde watuwako sente ekwata omwana n'omulikodinga ku ssimu waayo oba olikodinga okitwalawa nfune proof njirage ensi mwana mutwale butwazi mu ddwaliro twale ku poliisi bamu interviewinge bamubuuza ebibuuzo bye poliisi kowe mwana tojja muleta mu kamera mwana muto is a minor toteekeddwa muleta mu kamera alina genda just mu kooti bagita closed circuit naawe obujulizi bwe nga bali mu ndeeri bankole bati naye bati era kyova olaba ne bamukutte ku mawulire kamera face bagibikka either abakuba omugongo baba mu kamera ne gwe n'okwata omwana n'omutunuzaamu kamera okitegeera kati byonna tugenda bituukako byajja bitya tusimbula emboozi awo wennyini otusinga okwetaaga njogedde ne Hajji kuba nze nabirabye nga tebikwatagana ng'omukazi awa sitole ate atambula nnyo adduka asubira ayina amukutte ku mukono n'ensonga lwaki amukutte ku mukono yamukutte ku mukono ani Ruth Kalibala naye abirimu waliwo ensonga lwaki Kalibala amukutte ku mukono yalina story nera yagireeta mu mawulire si kyekyo tutandike kati njogedde ne Hajji kuba mbadde brief bakuwa obudde kuba abantu bangi abadde baagala omuaccess nga bambi omulaba famire yo babantu balala famire kuba famire yo yebaawo bano abasigale tebaba bawalala bikomeeyo
tukwagala nnyo awamani bikomeeyo wali wobeera mu mbeera embi kitwali tugamba n'oyo omulenzi junior nti weegendereze famire yo wobeera mu kaseera akazibu yejja okubeerawo okitegeera abafamire nga bwe baliwo bwe bamulwanako banoonya obujulizi okitegeera n'essimu ye erimu buli kimu era bagisigaza bagiina balina bye bampeereza okuva mu ssimu emboozi nga bwe zaava entalo kati Hajji mubuuza byatandika bitako obudde tulina butono nenkyanzireyo Hajji naŋŋamba mugaye atandikira ku kimizu sagala mu buli wajje wavana mukazi wamuwasadde n'amaze emirimu gyange ndi musajja mukozi wa safaari okitegeera nkolera Sudaani ngenda ne mara nsobola okumala emyezi nga 3 4 5 6 nga siri waka naye amaka ngalabirira nga kwasaganya kakati aŋŋambye mu 2017 emyaka ng'emeka 7 emyaka 7 emabega ensonga zino we zaatandikira yalina omwami bamuyita Kalyango Yusufu ani yamulina omukyala yalina omwami Kalyango Yusufu nga mutwalanga mukwano gw'omukyala si gwa famire kano akaseera ke tulimu tekasaanamu munafu wa bwongo uliriza tekasaanamu munafu wa bwongo ndi mukambwe kuba gwe okusiba omusajja okumutekako ezo sex offenses zibambi nnyo ekwononera erinnya ekwononera erinnya kati bamutaddeko aggravated defilement agenda kusiba myaka kalabba oba amayisa okitegeera kati Kalyango Yusufu yali mukwano gwa mukyala Hajji wagambye era nga mulabanga mukwano gwa ajewaka tamulinako buzibu nga babeerawo kati kumbe balina emizanyo byabwe gye bazannya n'omukazi ono Kalyango n'aleeta omwami bamuyita Kazibwe Luutu yali mukwano gwa Kalyango bamuleeta mu mamaka amuleeta ewaka wamala okumuleeta ewaka amwanjula ewa Hajjat ono yawaabye ali mawulire amugamba ono omwami omukyala singo talina musajja naye nga amanyi Hajji amumanyi ne Hajji olw'okuba tabeerawo bambi amugamba ali singo talina musajja batandika okwekwana ne Kazibwe Luutu bafuuka muninkini ng'ajja n'ewaka n'asulawo ekajjansi mu maka g'omusajja yennyini agamba aka tugenda gatuukako n'engeri gye gajjamu agali ekajjansi kakati Hajji lumu akomawo ewaka yali ava Sudaani okuva mu safaari agenda okudda nga omukyala taliiwo naye aba paakinga ajjukira emmotoka ennyumba teri mu kikomera ey'ekajjansi nawo tugenda tuukawo teri mu kikomera aba atuuka agenda baliwo emmotoka emugirako egoberera Hajji naye bali bajja ndowooza nga bava mu bwenzi bwabwe okitegeera kati walaba nga Hajji akumye emmotoka neweetera mu luggya neddayo Hajji teyakifaako teyakifaako kati akitegeera luvannyuma ng'ayingidde mu nju kati atuuka ewaka abuuza abaana mami wammwe aliwa omwana omuto yali wa myaka 5 namugamba mami kuba abaana baba tebalimba boogera namugamba mami yagenze ne daddi singa daddi yakomyewo okitegeera namubuuza daddi ki mami tabeerawo abeera ne daddi ajja daddi n'asulawo ne wano kati omukulu kwe kumugamba daddi mami bulijjo abeera wano ne daddi neera n'engoye z'omu kisenge teziriimu engoye za taata teziriimu mu kisenge mu wardrobe teziriimu teziriimu anti obwenzi tobumanyi oba oleeta akabebeko engoye z'omukyala ozikweka mangu ziveewo olage nti obeera wekka n'omukyala kyeyakola Hajji alina okutuuka mu kisenge ngekituufu engoye teziriimu omwana amugamba daddi bazizingazinga ne baziteeka wansi w'ekitanda nga bazigyeyo byonna eby'omusajja biraga nti wabaawo omusajja ngatto biki boxers masaati vest ng'omukyala abizinga nabiteeka mu kiveera nabikweka wansi w'ekitanda alage nti aliyo era oyo omusajja Kazibwe Luutu yasulangawo mu maka g'omusajja wulire ejjoogo abakazi bantu babi kakati ensonga bazituulamu olulunyinyi olunaku lwakomawo akuba amasimu akubira omukyala esimu agano zikwata agikuba gyesibako agana akubira nnyina naye nnyina azaala omuwala naye akuba essimu omukazi naye agano zikwata omusajja asalawo asirika abeerewako okumala wiikisi 2 ng'omukazi taliiwo tebogerezeganya buba bukyali bufumbo uliza Hajji bambi nze kyemulabyeko ayina laavu yali yagwa mu laavu n'omukazi kuba byonna byanyinyonyodde byambuulidde ng'era mu mbeera baddamu ne bakwatagana yali yayagala omukazi bya bulijjo abasajja tubikola n'ogwa mu laavu ekikazi ne kikuwoomera oba ne kikuloga kakati
amala weeks 2 Hajji abeera we waka n'abaana bana ab'omukazi tebereze jyogeeryo sibabe yamuwasa oleda ayina abaana bana yamuwasa oleda ayina abaana bana kati yali akamuzaalamu omwana omu ziri zonna ensibirwa empeekera weziri ewaka sizize Hajji abalabirira abawa buli kimu waliwo owagu omu kati waita weeks 2 omukazi akomawo Hajji yekandaga akola olutalo nga omanyi muyomba mwawo okitegedde omusiguze okitegedde omukazi aliko omusiguze Hajji ensonga amugamba omanyi twawukane omukazi amugamba leeta looyawo nange ndeeto wange twawukane omukyala yalina kanso bamuyita bazirengedde kanso bazirengedde yali kanso w'omukyala kanso bazirengedde naye tugenda mutuukako nga bajja bakwata nga mugamba twawukane ng'asaba miliyoni 10 omukazi zokka teri kugabana bya bugagga anti kati ebyobugagga ebyo awe kajjansi waabeera nawe tugenda kutuukawo wajja watya baawukana Hajji amwesonyiwa amuwe 10 baawukana mu mateeka kati wali mu kumuwasa yamuwa n'emmotoka mpya Land Cruiser TZ Hajji yagiwa ng'amahari omukazi amala agitunda nga bakyalina mu kisenge yagitundirawo miliyoni 6 nga yaziryamu ez'amangu okitegeera kakati Hajji amala amugamba naye lwaki teweesonyiwa abasajja abo bonna abenzi omukazi agamba kale nze namwesonyi biki naye abadda mmanja okitegeera nedda kazibwe luutu amanja alina bye yankolera nti lwaki akyakubira essimu nga bakyakukuta biri ebyokwawukana biwedde bazeemu wayita omwaka nga gumu okitegeera ne baddiŋŋana Hajji n'amugamba saagaluddemu kubeera n'abasajja bo balala okitegeera n'amugamba bali Jessica twafuka ba mukwano biki nga omanya abakazi balimbalimba yafuka mukwano gwange twayawukana naye tetuli balabe naye ng'omusajja amulaba akuba n'amasimu ne banyumya ne basisinka ne bamiitinga n'amugamba Jessica alina sente zammanja nti sente mmeka nti miliyoni 5 luutu abanja omukya Hajjat miliyoni 5 Hajjat akwata miliyoni 5 aziwa Hajjat amasasula toddamu kusagala kuddamu kuwulira ng'oyogera ne luutu protecting love still mwali line kakati Hajji jukira omukazi mukunoba wali mukwawukana omukazi sente zaggwawo ze yasaba ezo miliyoni 10 nga omanyi nti obusente babutini nnyo addamu amusinkana amwegayirira adalituddemu biki nga n'abaana tebalina kye baliya bali bubi ennaku emukubye Hajji amuzza kati era addamu akukuta amugamba naye kiki agamba ate nga mugamba naye waŋŋamba ono luutu kazibwe mwayawukana ate kati akuwagaza ki nga namugamba nti omwana wange oyo gwe wabagamba gwe bakwata Hajji agenda okudde waka nga taliiwo nga isenga wiiki nga 3 mwana amaze wiiki 3 wakati aliwo nambuzo omwana yalagawa nagamba omwana Hajji bali basema yali yamulimba omwana asema alina byamugoberako byakumutwala Amerika naye byasira nasema bamukwatira eyo ono omwana w'emyaka by then Nisha yalinga myaka emeka was it still 2017 oba tuyingide 2018 tuyingide 2019 yawo ayagala mutwala bweru era mutwala bweru mbwa agenda bweru yes Nisha kati iwe yagamba Hajji polira nti naye ono kati njogera ne lwansonga ali mu kunyamba omwana bamukomyewo senya babakwatira basemanya balina gye babakwatira eyo bali staka nga mubuza bagala sente mmeka nga mugamba $600 jizize mwade mulira dola simanye emito akakaaga mbijje mukamwa ka Hajji nangamba zali $600 yogedde mazima bano nabasigadde simanyi ne Hajji abagambi banti bali no omwana abali ba processing ku documents omwana agende bweru nti sente ze tumutaddemu yes okumukuddiza tuddiza sente ze tumutaddemu $600 zibanga sente mmeka ogatta $600 zibanga miliyoni nga 2 n'ekitundu 2.8 awo Hajji nazikwata naziwa omukazi nga teyesikana mu ekyakasente kyo Hajji alina mu sente okitegeera kati agenda olengera amakawo gamutawanya ag'ekajjansi nga gamutawanya mulimu emizogotiro nyingi jodya ploti ya mukazi waliwo akayumba akatini kati Hajji nazimbawo ennyumba laavu nazimbawo nagamba naye nze kati sikyafiiringa sekiwanga ndi awo n'omukazi oyo wayita wiiki 2 omwana amala bamukomyawo yo Nisha sente baziwaayo
sente yaziwa Hajjat Haji ndolo lukaga mbuze bamutaddemu simanya kumuzza biki bamukoyo nenga yali alimba yali tagenze yali aliandie kali mwana bamala bamukoyo kisibidi mwana bamukomyawo Haji abivaako kati Haji alaba amakaga mu stressinga agayagala agaddukemu agekajjansi namugamba omanyi katufune ploti wetugula ploti ewalala Haji yaleta idea nze nkujeri kuba kati wali siri secure siri safe nga wimanye ploti iraga ya mukazi wezimbye rode waliwo nakayumba akaliwo kati omukazi obanga ali ku property ye moral authorities Haji agula ploti emutundu yagigula $405 nga batandika ebadde tenagwa ennyumba tenagwa badde bali mu kugizimba badde eri ku wall plate bagenda kusereka ave wo mukyala we e ploti agiguze guno mwaka ye mutundu mukamwaka Haji mwembijje siruidde byambu nyizi ndaba Haji face to face man to man one on one nangamba yagigula guno mwaka era badde agisimba speed kati omwaka oguwedde yagenda e Sudan mu November wagenda mu November yadda mugwa mukaaga yadda mugwa mukaaga byonna nabinotinze yadda mugwa mukaaga nga musanvu Haji akoma mu Uganda mugwa mukaaga nga musanvu kyokka jukira omukazi amugamba mbu yakwata omwana mugwa 5 mukubde ba Sudan it is 1 month ahead nti wamurepinga kati Haji yagenda mu November 2023 azze mugwa mukaaga guno omwaka kakati Haji ati alina abaana basatu bamusajja ogu yamusanga nabo abaana basatu bamusajja bamita Hamisi Kintu yamuzalamu abaana basatu Haji angambye abasajja bonna bonda omulala bamuyita Haji Mutebi Swadiki Umaru Haji Mutebi Umaru Swadiki wa Mundeeba yamwinamu oli omwana aweza abaana abatali ba Haji naye abo bonna basinga Haji obugagga Haji naye alinamu ku ttooke naye yangambye bali bansinga ne ku ssente naye ebbanga lyamaze n'oyo omukyala abo abaami tebakwatanga yadde nusu 10 baluwenti oba mukulabirira abaana abo Haji buli kimu yakitola abaana ne balwala ne fizi zonna bana abaana ensibiro omugeto omukazi gwe abana Haji abadde asasula buli kimu bana abami benjogeddeko weebali Hamisi Kintu kati Hamisi Kintu omukazi bayawukana bubi nnyonnyo namubba omukazi yabba Hamisi Kintu wamala okubba Hamisi Kintu yeri poloti gye yamusuuza eyekajjansi yamuteekawo ebisangosango eno poloti okufuuka ey'omukyala yagibba ku Haji Kintu Haji Hamisi Kintu ne twawukane era namugamba Hamisi woolidda wano nja kukutema nja kuttirawo bivudde mu sources eziri credible kati ono Haji Mutebi Swadiki Umaru wa Mundeeba yamuzalamu omwana ogu ne baawukana bubinyo kati yoyo gwe yagambye yamukuba bamubuza tata w'omwana aliwa ojukira bwe bageze ba minisita nakiwola kiyingi ne bamubuza tata w'omwana aliwa n'atulika n'akaaba obuziga bw'ekiro nze nabagambye teweesiganga amaziga g'omukazi ne mukabozi bakabiramu omukazi ng'omudiki n'akaaba omukazi ng'omukubi akaaba omukazi w'omubba akaaba omukazi ne w'omuwa ssente akaaba oh my god omukazi ne wafiire waabwe akaaba kati amaziga g'omukazi mazibu akujajamya gali kumpi awo we bamubuuzizza taata w'omwana ono aliwa omulala yesu ye Haji Mutebi Swadiki Umaru wa Mundeeba naye kaabya yoyo yamukuba era ne batubuulira ensonga lwaki baamukuba nfunye ensonga eri credible nti Haji oyo omukazi yali lubuto lukulu nga lwa myezi 9 bali ku myezi 9 Haji yamusanga n'omusajja mu buliri mu maka ga Haji ngalesemu omusajja tukayite kasagazi tukayite kaki kati ono omukazi abadde nga walaba siriyo wife walaba mukyala mugerwa oluyimba lwabasula mukyala mugerwa saabiraba mpulira walulaba tunnyonnyo oluyimba kati in fact oluyimba baluzanyamu ne firimu bagita mukyala mugerwa the siriyo wife nti ava wano nadda wano naye buli waleka nsasagge kati Haji Umaru Swadiki Mutebi anyiiga emusanga beya nnako ng'empiki enyoka ng'okyokka omukazi ng'ali lubuto n'amukuba kati kirigamba omusajja yankuba biki ye ensonga era ne baawukana mu kwawukana n'amusiba n'amuteekako omusango gw'obutujju Haji ngenda munoonya bampadde ennamba ye naye baali bamutaddeko omusango yamuteekako omusango gw'obutujju Haji jukira ku gavumenti eno eriwo ekigambo obutujju kijangwira okukyambaza omuntu omusiraamu ezo audio nzifunye mu basajja abakulu abategeevu kuba ono olugaya mpadde source eno
musajja mukulu naye sijja kugera manyage angambye tusingana ne Hajji nga tugenze ye Mekka era ne bino twabyogerako mabegako nga ne bino tebinnabaawo namba omukyalo oyo muzibu omukyala yali anzise yansibako omusango gw'obutujju nansuuza amayumba gange agabapangisa agali emakindye omukazi yagayina nennyina wali nyina w'omukazi ono maama we ge yasuuza Hajji mwe yateeka maama we teza ne mama naye mu diru zonna abe jangole otegeera ne mama diru mama sijja kimusibako nti mwaziri kuba ye mukyala mukulu tanyiza sayala bi muyingizaamu kyekyo mweze nyumba yasuuza Hajji umaru mama kwasula ziri mu ndeeba nakati kati okiraba kati Hajji lumu aba akomyewo bino bye twefukula ng'abaami ng'agwa ku ndagamuntu nayo njirinako kopi ekifaananyi ologenda kituwa ngenda kibawaako endagamuntu nga yaani endagamuntu y'omukazi nga baddamu dde okukwatagana noono munkuseere luutu kazibwe gwe yagamba nti bayawukana n'amubbirako ssente nga baddamu dde okwawukana nga yakajjukira abakyala bano omuwasa amanya gakyuka ne kubaka eri omwami oyo ye soda kibadde tekyetaagisa soda teekateko kasalamu ako n'olugambo nti yekyabbeeyi ndi bassa nedda ssebo teekawo erinnya ettuufu nti namaaso nze kyabbeeyi muwasizza kati akyusa eryange kati luli omukazi amanya g'amatuufu ku ndagamuntu gaaliko gaagano nga yina gaaliko nakisuyi zuula muizera erinnya liri nakisuyi musoga luligenda maaso nakisuyi zuula gemanya gago nga kuliko eri omwami kwizera kati Hajji aba yetakula ali munju akebira nagwa ku ndagamuntu yino mugenda giraba jindageko nga tonagiraga abe ino ogiraba nga kuliko nakisuyi zuula kati azaalibwa ennaku z'omwezi 22 ogw'Okwezi 1982 ono omukyala date of expiry obw'omwenda nga 5/29 endagamuntu weggwako okitegedde alina n'endagamuntu nga laavu nnyingi nnyo bakyusiza n'amannya ne ku ndagamuntu koliko gamusiguze naye alina neya Hajji eya nakisuyi zuula mwizira yakwizira mwizira Hajji erinnya lyeryo kati Hajji n'agamba nebino nga bigenze wala natandika okwesigama n'agamba mutuufu omukazi ono nandibadde mwesonyiwa omukazi natandika okuteekawo embeera okuteekako Hajji ebisango sangaawo kati alina kye yakola nga preparinga baganda b'omukyala b'omwami omukyala bamuyita Hajjat Zafarani njogeddeko naye n'agamba omukazi abadde mugezi nno oyo Hajjat naye tugenda mukuba ku ttaka kumubuliza mutwe mu ttaka nze ngenda mukuba singa 100 dire kuba nze namutandiseeko nze nasoose okuvayo okulaga nti omukazi mulimba ofaaki wagala justice ya boy child toyinza kusiba mwana wa munno mayisa ku musango gwatazza omukazi akubira Hajjat Zafarani muganda wa Hajji amugamba nze muganda wo siyamutegeera anywa enjaga anywa ice biki Hajji tanywanga yadde bambi ku sigala byonna bye batugamba tanywanga yadde kantu akatamiiza nze omuntu omunywi oba omulaba kati nze ndi munywi omunywi wa bbeera oba omulaba era bwe tubeera natweza dakika 3 nga tonagenda kufuka kutululawo era nendabika oba omulaba Hajji talina kyakozesa kyonna omulabe nga ali fresh era wabula aŋŋambye omukazi kye yakuliyetinga nga ekyenjaga Hajji alina bukyayi bwe bwanywa musajja mukulu ali myaka 53 obukyayi basajja batera obukoza bakayita dawati mubamanyi alikozesa nga ddagala ani zitomanyi dawati okitegeera kati watandika okweyogezeyo Hajji oli munywi wanjaga onywa ice n'agamba naye kiki n'amukwata n'amuteeka mu mmotoka n'amuvuga n'amutwala entebe n'amugamba nkuleese wano byoyita enjaga njala nawe obinyweko birabe ne bagenda mu karestaurant entebe bino byalimba mbu yamutwaliyo nsimanyi gye bafuuyira enjaga mbu banywa simanyi n'enjaga ya layini simanyi mbu waliyo bavubuka Hajjat alimba bambi Hajjat kyokola ogenda kukiddawo abaana bo okitegeera omuze omubi kizibu okuguleka muntu nnyini gwo yadde agufunyemu ebisago ebitagambika naye omutwe gufiira kwatazadde mwana oleese abaana Hajjat omuze gufiira kwatazadde mwana kati Hajja atumye ebikopo 2 eya dawati amugamba Hajjat nywako Hajjat agaana amugamba Hajjat eno sinjaga ono tulina mu restaurant ogiraba ya kiivu kekali akafaananyi ke mwalaba nga beekubizza
okitegeera nga bali mu restaurant nga bali mu restaurant namugamba nywako obeera onangiranga wenywa enjaga biti nywako bibino ebintu naye nywako ono dda wati ddagala Hajjat kachayi akanywa Hajjat kachayi akagaana Hajjat amugamba oba kaganye kiri oke tumya kyoyagala tumya baka juice nywa ka juice Hajjat anywa kachayi ke nga beera obeesunasuna ngomanye ebyabafumbo namugamba Hajjat nno oliraba bino ebintu kano kachayi okalaba wembeera ebulenga ono tulaba nti nguze kagule naye wembeera ebulenga ate sikagula bakanfumbira gwe lwakuba toyina mpisa ekyo kimugamba ngomanye onagamba mukyala ugula kwa toyina mpisa naye wembeera ebulenga kana akachayi n'abaana bakanfumbira eriyoche naye amakamala lebo n'omukyalo omulala n'omukyala kuba taja ina abaana b'abalala si musango kuzaala abalabidini gyalimu abalabirira okitegera namugamba nze wembeera ebulenga kana akachayi bampa kabwereere kajja tyabimanya obikola kajja tyabimanya obikola bitabula n'abaana basobola okantabulira negula kuba toyina mpisa kyobalaba tuzza wano tukagule kajja kubanyaawo nga ddagala okitegeera kakati omukazi alemerako amugamba nze twawukane sikutegeera biki kati kwala olunaku nde faithful day we bakwata Hajji okitegeera tubaddewa byonna nabiwandiise kuba tubadde wali mu comment okkirizibwa kuleeta kamera ku recordinga nti era kyensobola okubuuza ofunye ku audio kuba nalina audio ze bampadde za mukwano gwali Sudan audio ze nnina ndala si za Hajji njogedde naye face to face wali kakati akubira sisita Hajjat Zafarani kati kibanga ku preparinga muntu nti maaso awo wenna akyogerako oluntajja kwesika ayamba Hajjat yabyogera nako luli nti omusajja anywa enjaga okitegeera kati Hajji olunaku olwo lwennyini lwe bamukwata Hajji ava ewaka ku makya aleka emitwalo 10 amugamba Hajjat nze ngenda kutikka inaloleeye etwala ebintu e Sudaani ngenda kutikka naye tuyinza okugenda bwe tuba tumaze mangu tuyinza osimula ne tugenda naye sigaza gino emitwalo 10 kati Hajji atuuka mu tawuni omwana wa butya atera obbaguza ebintu akubira Hajji amugamba Hajji gyebale naye Hajjat azze wano aŋŋambye atutte ebintu emitwalo 3 naye aŋŋambye sente ogenda zinteerako n'amugamba bindako nkukankudire nakubira Hajjat namugamba Hajjat mbudde awo nenkulekera emitwalo 10 ozikozeemu ki namugamba anze sente nina abadde bammanja biki nsasudde nenda kulijje tujje ebintu nembije namba nze tokolera budget mu nsawo yange abakubanja Yesu jja baseso ne tokola budget mu nsawo yange omusajja musasule sente kuba nazireseewo nze byo tobingambe byabani abakubanja kakati mvubuka ddamu akubira Hajji mamba Hajji anaye balance ojja mpa nambuza kati obanja mmeka nti 8 Hajji n'akateekako kati okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 10 essimu ezaali zeekubirwawo zaali za kuyombera audio essimu ya Hajji eringa yange recordinga yokka erimu auto-record amaloboozi bagenda gampeeza nkubidde Hajjat Zafarani sister we kuba simu yazisigaza nangamba ngenda ku accessinga simu we twagirese ngenda bikuweereza nga byakuvuma nga bawanyisaganya ebigambo wakati wa Hajjat ne Hajji webiri namugamba nze Hajji ngenda kukola ekintu namugamba kati omutima gwe bagusazeewo kunkola kintu sisobola kukyusa kola kyowulira kyoyagala kati oli omwana we yajjira ku ssomero sole gye wawulidde ng'avudde ku nti yasanga bali ku simu bayomba kati nakwata omwana namulikodingisa ka video mbu daddy yebaka kusimanya ku kye ako kemwalabye mbu abadde amukwatirira amabere wamukwata akabina biki namugamba kyengenda okukola kankikulage namusindikira ka video ako wamala okamusindikira Hajji n'akalaba Hajjat n'akadelitinga Hajjat wamala okadelitinga nagamba omukazi ono oba ali kuki nadda ku bibali bali mu kutikka sawa zaali 10 amajenga geetolodde Hajji wakolera negamusalako bubinye mundu nga mpitirivu negamusalako negamutikka negamukuba mu komera nebamuvuga paka kajjansi kati awo yamalawo ennaku 7 okitegeera kati bino bizina audio zewabadde owuliriza Hajji nga yeetonda bikimbu samambu Hajji yeetonze yakkiriza yayise omukazi bateese naye nga si ku kyakukwata bona mutaddeko kyakukwata mwana kuba kati Hajji amanyi oli kyayagala tayagala bintu ng'amuyita jangu tuteese kale omukazi nagamba kale kanzije naye kati ng'omuntu bakukwatidde omwana toyinza okugenda toteese naye yamukutte muteese eki olwedde bamutadde mu kkomera kati ne bamubeezaawo ennaku 7 ekajjansi
ne boogera kati ekiriwo ekisinga okuba ekikulu state w'ekajjansi omusango ogwo yagulabanga mufu n'agamba Hajji bamute bamuwe bondi fayiro bagizeeyo bagikoleko okunoonyereza Hajji ng'ali bweru omukazi ne yeekalakaasa n'agaana n'agamba nedda kwe kulani okujja mu mawulire omusajja yankwatira omwana kati kwe kufuna sympathy eyo mu bantu nti omusajja mutemu omusajja biki alina kusibwa awanikibwe akomererwe kati n'amugamba nze kyenjagala njagala ompe ennyumba omukazi asaba eyebule eyawano emutundwe gye bazimba eriko bali mu kusereka njagala ennyumba ogimpe ompe ne $2 million awulira endagaano weeri ngirinako kopi gye bamukozesa ku poliisi Hajji ku poliisi bamukozesa endagaano mbu omusango guggala Hajji ennyumba y'emutundu agiwe Hajjat amuwe ne $2 million Hajji nakkiza n'agamba okay ennyumba weebanga yemutta kasi genda kubeeramu baana bange okitegeera endagaano weeri nuwuliriza yagiwaayo kati bamugamba endagaano kola ya ntunze nti ennyumba njiguzizza mukyala wa nga mmanyi ogenda kulizaamu baana bange benkulinamu 2 newe kiba nti oyalankola endagaano ya ntunze kati weitenda ku 2 ennyumba atandika ogirambuza abantu ayagala gitunda Hajji abigamba wekuba kubeera mu komera kanfiire mu komera Hajji abigana era nebaza nnyo state w'ekajjansi guno omusango teguli driven by government pressure yabaddewo ne bana abantu abakumye ennyo omuliro nti Hajji okwata otyo omwana biki omwana wo biki yensonga lwaki Hajji basobodde omujja mu public basooke bamuteekeri nga banoonyereza kuba state we yagamba nti guno omusango nze ndaba gulimu ebirumira bingi n'abakubi abasaba okukola n'okunoonya kuba ogamba nti omwana bamukwata mu Gwakutaano Hajji yakomawo mu Gwamukaaga ng'ennaku z'omwezi 7 yensobi eyasooka state we kubagamba muddeyo mukole okunoonyereza fayiddeyo ku inquiry omusajja bamute bamuwe bondi omukazi agaana bamujjayo bamutwala gundi wano poliisi ya wano wa Nateete Hajji amalayo ennaku 5 zo ziri audio Hajjat banfulumiza ndi mu bokisa bantadde n'abayaaye ate nga sirina musango jangu tuteese zizo audio zemwawulidde ekyo nawe nagikuweereza kati omukazi agaana omusango balaba Hajji bagenda kumuta addukira muki mu bamawulire akifulumye kyabike aba tonswaza aba ngenda kwononera erinnya ndi newona abo ngenda kusiba newo olivaayo obaji alina abakozi ojja kusanga n'abakozi boyina baagaggawala dda nga bakusinga obugagga oli mwavulu nkupe okitegeera omukyalo oyo teyakoma okwo na agenze wonna amawulire gaago weyawasiza Hajji namwe emmotoka ya bukadde nkaaga n'agitunda babakuba ne mu bukedde ennaku z'omwezi zaali Sande June 22 2014 ogenda kibateerayo abalabi ba xpotv bakirabe omusuubuzi awangudde muwala wa Zuura kuliko kapsoni ya bukedde nti Zuura olinga mucungwa omponya ennyonta ate era olimu eddagala erinzijanjaba okitegeera mu bukedde ng'ennaku z'omwezi 22 June Sunday 2014 where are you naliwo tewaliiwo nali nteekateeka bijja oyo teekateeka bijja tokirwako nnyo ebyo byonna abikuwadde nze nkola okunoonyereza nga yakufiiriddeko nze nkola okunoonyereza kakati waliwo omwami bamuyita Badiru Ndawula akola kyo ate Badiru Ndawula yayagalako nekoyo omukyala ono Zuura kati yeeyita naye n'ayagala omunyaga Zuura n'ayagala omunyaga abasajja azze n'abangi waliwo oli gwe nkugambye bano abaami Hamis Kintu oyo yamunyaga n'amusuuza poloti yeye y'ekajjansi Hajji Mutebi Swadiki Wumalu ow'omundeba yamunyaga n'amusuuza ennyumba z'abapangisa Makindye maama w'omukazi ono wabeera okitegeera kati waliwo ono Badiru Ndawula naye yali amunyaze awonera watono awalemera ejjenje okola kati Badiru Ndawula yali bino tugenda bigenda tubiyingire nze ngenda sabula buli omu gwe kikubiramu
weetale debbali wekweke webikke tugenda boogera amanya kwati bwe kituuse guno musango gwakussa muntu kalabba tuwanula muntu kalabba tumuwanulayo tununula Hajji n'avaayo Hajji alina otutuuka ku kyoku Hajji sina kye mubanye sina kye mwagaza njagala justice nze mpanula muntu kalabba mujjayo musevinga kalabba ono omwami Badirundawula yalina omukyala we bamuyita Senga Hamida akola ku CBS okitegeera ono Hajjat ye yanobya Hamida eyamusuuza amaka ewa Ndawula Hajji Badirundawula okitegeera kati kazibwe luutu naddawaawo bwebadde bakyanga gino emizanyo era Hajji akugamba nze abanvuga bali babiri oyo kazibwe luutu n'omukyala noono ani ono gayo omulala ono Kalyango Yusuf be bali mu kuvuga omukyala bagala kusuuza Hajji bintu kabadde kazannyo kaabwe kuva dda okitegeera kazannyo kaabwe kuva dda Hajjat ke kanyeebwa bateeka ku ddubo kati omu ku abo alina mukyala we mulamuzi kubana ababiri kazibwe luutu ne Yusufu Kalyango mwekumire ku expo toyagala odduke omukubbo omukazi mulamuzi owaaba ababiri omukubbo mukazi we mulamuzi ani luutu obakazi nze nkugambye ndeeta mukakane nze wenfanga ogwanga ne muntana tisobola siru bijjem byamagezi tisobola leero otukomyawa tudde nga tumanyi wotutandikira ngenca kati Hajji yazirimu bambi bani bonna bababba Hajji yazirimu Hajji alina essuubi okuva mu mida Hajji alina ovaayo tuva ku alina but is there any sign alina waliwo hope musango gulimu bannamateeka abakugu obujulizi bonna nga bwembukuleetedde nakugambye omwana gwe bakwata bakasenamukako okwogera yabisindikidde Hajji namana abideritinga kuba waliwo obutambye buliwo ng'omwana agamba nze Hajji tannebakangako waliwo ne caption gye nalabye mu lupapula lwa Bukedde ng'omwana agamba simanyi oba yoyo naye ng'omwana agamba maama yankaka okwogera ebyo bye nayogera olw'obutakkaanya bw'alina ne taata kituufu Bukedde akapapula ako abe tujja kakuwera okasharingi nenfuna ne audio ez'omu ku mikwano gya Hajji gwasuubula naye Sudan ng'agamba oyo omukyala azze amubba nga tugamba Hajji weesonyiwa omukazi nga Hajji awoza kimunzi mukazi wange nkola ki mwagala tugenda kunoonyako kansoba zirengedde kuba ensonga zino yazitulamuko ne baawukana n'asaba miliyoni 10 ziri kansoba zirengedde omwana mukwate omwana simanyi wawaali essaawa zino naye ngenda kumuloketinga waali tulina ofuna amazima tugenda gafuna tulina akuma kakebera anti kati olaba kiki kyenagambye nti ekyokukwata kw'omwana tetujja kukyesigamyako nnyo nti Hajji yamukwata kyakubiri abo abaana baba ne ba boyfriends ku ssomero baba ne sexi wabwe w'abaana abato asobola okuba nga talina mbuzi naye kati mu kisango gya defilement yabanga primary issue gye batandikirako omwana alina embuzi tagirina kati embuzi omwana bw'anaaba tagirina alina abaana abasobola omuggyako embuzi baana banna abalala kino tukivumirira waliyo abasajja ababikola kino muntu kwate bulungi waliyo abasajja abakola ebikola webityo naye ku kya Hajji ze nakugambye no ogenda Simba Nakakongo Hajji simumanyi paka ku mujaasa asembayo osobola n'okugenda ekitalya ku lwa Hajji nagenzeeyo wagenzeyo kulambula ngamba nga bakututteyo naawe obeereyo anti ku bujulizi obukuŋŋaanyiziddwa n'embeera nga bwe zigize nga zeetooloola n'abaami abamwagalako bye bakugamba bye babayisamu oli bamuteekako ogw'obutujju Hajji Mutebiswadi Kiwumalu w'omundeeba bigambo bye mukazi yanteekako ogw'obutujju nga bagenda kunteekayo nente amayumba gange ag'emakindi gomanyi poloti y'emakindi ng'erimu n'emizigo gy'abapangisa simanyi kubasigulanga bya dola muza abo poloti mu miliyoni nga 4-5 poloti obupoloti abo mu makindye poloti obupoloti 5 ku 10 mu miliyoni zo 3-4 kwambuka kati limu n'ennyumba n'azita n'awanika kuba bino bya bulijjo tukola bikole byansi obulamu kyekisi amwinamu omwana noweewunya omu naye Hajji yagambye ebbanga lye mbadde n'omukyalo emyaka 12 bano abaami teba wanga yadde nusu 10 kati nga yalaba kya bulijjo n'agamba naye kati
ne ate tusabo nebuza ne lwaki bana abasajja bulijjo omukazi ono bamwesonyiwa nga tebamweyadde obuyambi ngera bane balwala Hajji atoba bano basinga Hajji sente naye bakoowu tebamweyadde n'ekikumi be yabatuusaako. Waliwo kokonyeka ak'omukyala asinze omuwa platform osobola okwogerako tuve wano. Omukyala oyo Ruth Kalibala bawa Ruth Kalibala mukwano gw'abano abaami Kazibwe Luutu ne Kalyango Yusufu. Lwaki tosiibula? Ruth Kalibala bawe mukwano gwa Kalyango Yusufu ne Kazibwe Luutu. Yensonga lwaki Ruth yamuliko yamutuka ne wa Nakiwala ne Nakiwala yamubuziza ekibuuzo tata w'omwana ono gwe bakwataliwa. Mukazi n'akaba amaziga galige nagambye. Omanyi kinga Ruth just anoonya justice nga mukyala munne. Mukyala anoonya justice naye bawe nkuwaatagana. It matters. It matters. Otwa tugenza kati mukunoonyereza. Why are you so much interested? Lwaki oli interested nnyo mweno keso givuga ne wali omukyala omutambuza wano. Tugenze okwekanya nga bawe mukwano gw'abana ababiri be banyiga Hajji. Nagambye sibula no. Paka nkya. Sawa zezimu. Budde bwe bamu. Kafoke kamu. Annoonya bonsanga. Ebigambo by'owulidde tubaddeko babiri ku seti ne siinaako yadde n'ekyange n'ekya. Tubadde nabangi baidawe ebigambo by'omunkuseere Julius Caesar Kyabbeyi. Kuva dda alina story gye yakoze ne mukwano gwaffe Hanizi ng'agamba nti omwami alina okufuna justice. Leero yesterday n'agenda ku komera okulaba Hajji. Ebigambo byayogedde abijje mu kamwa ka Hajji. Kati gwe yanyize tandikiraawo. Sigenda kusalirawo kyakola tandikiraawo subscribinga even tomorrow tujja paka Hajji tunaaba tumuggyemu ki ekyamakulu. Mukama Katonda omulungi akutukuumire for God and my country. Bye bye. xpotv to the world.